baba nafuna chance la bakuchuminga ayimba. My God. Yali anzise. Nakuznaina. Zinawulyanga shino gamba chumi oyimba. Naye nafuna chance nange ne mwerabirako ku show yange. Naliwa kanga netegeka bwe disaza alinga 89. Ino mulyanga abagamba ati gwo kutegwa omayo. Engamba easy. Ugandan lifestyle. Akati King Saha oluvanyuma n'okubeera nga yamaliriza ekivulu kye kossa ne extra concerts zonna yasose yabaddeawo Luweero endala yabaddeawo ku Maria Flow Masaka. Wetwogerera yayolekedde mu kyalo gye bamuzaala ekyotera okusobola okulaba nga awummulamu. Kati ono nno yakulira sayidizi eyo ekigungu kisangibwa eyo Ntebe ate amaka ge gali eyo Nakawuka ayina n'ennyumba endala awo Enkumba. Kale mu mbeera bw'etyo n'abanga musajja eyeekoledde aguza obutakataka obw'enjawulo n'asobola n'okubeera nga munnange ateekako n'ekirime ekyamayirungi kw'ossa n'ebirala. Kati eno gy'asobodde okubeera nga asangibwa mwattu ttaka ddene nnyo era nga structures ataddeko munnange atali musajja agimiridde era aggumidde mu byensimbi oyinza obutasobola kubeera nga obikola. Ono era asobodde okubeera nga yeebaza abawagizi be abasobodde okubeera nga munnange bajja ne bagenda maaso n'okubeera nga bamuwagira n'asobola okuba nga abasuubiza ekivulu mu maaso awo. Ate nga bakyali bange bangi ebbeeyi y'erugogo yabalema. Bakyali bange bangi bawanayiki ebbeeyi y'erugogo yabalema era nkyanoonya venue webagimpa ngenda kulangirira Saha ku fite nga wejaga 15 labe ku Saha ko aliwo atasobola kuraisinga mutwalo naye nga akwagala. Era esho ejja kubanga festival egenda kuba kuddiza ku baagizi baffe yali akulabidde omutwalo akulabireko ku 15 Saha ku fite eya Kololo oba Nambo oba mu kibuga tuyinza okukola street jam. Tetukomyawo abantu mulamu bwe twalinanga edda twakupanga street jam ya kusiriki ogimanyi shoni. Tetukuba street jam ya wano City Carnival. Ebijaguzo bwe tulaba mu nsi endala okuba Halloween wawawa nabantu byetaaga. Kitegeeza abanaasobola mujja kumwegattako. Mu mbeera endala ono nno asobodde okubeera nga ayogera ku nsonga ezimu kuzaviriddeko lagadde okubanga ekivulu kye tekyatambudde bulungi. Bw'ati bw'asobodde okubeera nga nnyonnyola. Ngeri nange jjajja Dani namusaasira bwe nalaba akalango ke. Nakalaba nga ka 25 nga ndi wa 24 ne ngamba nagenda kukyakala nani bonna ngenda bakufuula kiro. Namakinga sure bonna mbakoya feet bantu bajja bukyali abasinga bajja saa 7:08 ne babaawo mikaga gwa kiro enkyawo itesobola mwezi amupata. Ate baze kenyine ndifani walagadde naye nali nkutusi usituka nga sisobola kusituka. Jikira bwacha nga ate nina okusiibula abantu bange abaddayo nagamba ab'e Masaka munsange ku mafuta agawali bawa costes ezaali zizaayo abantu abamu tebayingira sho olwayingira Kampala ne bayingira Mabala ne bacakala kutuuka ku mulyango era gye basangawo nga bantu bangi nange mubwayo niwe nyingira kati sijja kulaba. Naye baga kigambibwa nti era akoze date yemu neeyo agamba tayagala kuyingira oli mutabani nakusaasira n'agamba akakyuse date oyinza obutafuna bantu nga mukoze ku nnaku lwerumu. Era yakola bulungi okunsaasira kubanga amazima singa teyansaasira nandi musaasire kaddemu ako kino. Sonya agambye nti Dagali yansaasira n'ava mu date yange n'akola 25 ne ngamba Taloka nansasira kuba sikati yansasira nandi musasi. Kuba kyali kijalabika bubi nti ate bajjajja ate bakuba enkokola. Abiri munya waliyo ebintu bingi. Ensi teyabimanya. Ebyabeesige, ebyani,
olunaku lwonna lwakera nga abantu baluteekedde ate oba n'atagiyagula olugoye n'agamba olunaku ankere ennyuma entuleka gekandabe essu kuba twagiti yali live ensi yonna ng'ejoota buliro. Kati tumanyi nti King Saha ne Federation nekulemberwa Eddie Kenzo ate bitambula bulungi. Ono takolimye naye akyogeddeko bwogezi n'agamba teri muyimbi n'omu wa Federation yasobodde kujja kubeera nga munnange amuyimbirako. Jjukira abayimbi abamu kuba eri mu Federation atujja tunula waliyo munnange Bebe Cool, waliyo Chameleone, waliyo Wizo, waliyo n'abalala bangi mu mbeera bwetyo nakyo akyogeddeko bw'ati. Ngo tebaava yadde okwogera kyokka nga beeyama we baali balayira okubeererawo abadongo ne abafaanana nga abadongo bakwata mu show yange Salaba kwa Federation yankubirako mulanga ne ku show kwennyini Salaba wa Federation anyimbirako naye Katonda mulungi kibanoonya nakiraba nabo banoonya abantu naffe twabakola ki twabafuna ate bulungi abaabwe naffe tukwate bulungi abaffe tulabinyinabwera naye ogwo omukolo twagulanga nga buli wamu newaabwe mu kyalo bagumanyi bayimbi ba Federation Salaba koloomu neŋŋamba banate bano abayimbi be baganya okujjako mu kivuli kya mukulembeze waabwe obuuli awo nga baatya obucupa ate obucupa bwaki obucupa bwonna bwali munda bwalimu ebyokunywa waliyo grenade olina mujjayo mu Federation namuganda okuddayo simanyi yaddayo namuganda okudda mu bamuganda ndiko yasembe okubeera nayogera naye one on one nemugamba nti look father think about the longevity don't plan short the Wakati n'ezo ensonga Saha asobodde okubeera nga atangaaza era ebigambo bye byategeezezza eggwanga bukyanga yavudde mu bivulu bineeno. Nze Ssegambo Rashid. Ng'otawanyizibwa obulwadde obwa ulcers, pressure, sukaali kosa naawe ayagala okusala mu sayizi oba omugejjo nga gukusumbuwa osobola oyita ku 070 9 6 58 oyina amannyo okulamu limu kulimu gagenda galiibwa ebiwuka nkubuulira eddagala linene lya abo ligenda kubeera nga likolerako ddala bulungi nnyo nammwe abasajja bansindika njake n'oba mitala w'amayanja lijja kubanga libeera delivered wennyini wooli welijja okubanga likutuukirako ddala abali mu ggwanga erya Uganda nammwe osobola okujja ku ofiisi zaffe